egenza okwera asabemu ey'okumakya ng'abantu batandise okusimba ennyiriri y'okwetaba mu kivulu kya Bukedde Farm embootu y'embootikize kalakata 2018 bwe ziweze saa 6 ne bagenda ateekeddwa ekigogombya olwo ne zidda okunyanga n'abemaganya okuva amasaza ag'enjawulo babinkanye ekigo kigenza okugwa nga Moses Nyanzi w'essaza ly'e Kyaggwe ng'awangudde Joseph Kyeyune w'Ekyaddondo. Abawakisi ba Nyanzi bamusitudde mu bbanga era nga Bajjuma bamukwasizza n'ekyapa ky'ettaka ate ab'episi ne bamuwa TV ya plasma. Okubanga emmekani waffe omuwadde TV Kagame ate abapoliisi Majani bamukwasizza akadde k'ensimbi olw'okubiri n'aweebwa eggaali. tumukubireko muganda Kalulu ng'afuna ekirabo kye okuva bannaffe aba Prestige Majani. Oluva abayimbi ab'enjawulo batandise okuba abadigiza emiziki omubadde Mathias Walukaga n'abayimbi abato omubadde neewangulidde akakadde. Abdul Muwonge ne David Tamale bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.